Enjawulo y'okuboola n'okusosola yeeriwa naddala nga tugenze mu by'emikolo, mu by'ebika, mu by'emiziro. Okuboola kikolebwa ba mu nju oba ab'ekika oba ab'oluganda oba ab'olulyo. Ngenda kuwa ekyokulabirako olina omukolo gwo abantu ne bagamba nti gwe tuli waffe wano nali nkirabyeko mu lukiiko olumu gye twali eyo ne babuuza oyo ani amuzaala, twali mu miitingi ya kika kyaffe. Oli n'abuuza nti oyo ani amuzaala, bamuzaala wano, babeera bakubodde. Era okuboola kulabikira mu bikolwa n'ebigambo. Abantu basobola okukusuula ku jirikiti nga tebaagala obafaanane ate ng'abantu obamanyi nti ba musaayigo, kye kiyitibwa okuboola. Olwo ate okusosola, okusosola kitegeeza abantu b'ensi yo oba abantu b'eggwanga lyo okukasuka ebweru ne bakasukira empologoma zikule n'empisi. Oyo si waffe, babeera bakusosodde. So bw'obanga oyogera ku kigambo ky'okusosola mu by'emikolo, mu by'ennono zaffe, ky'oba otegeeza nti ababeera bakusosodde babeera ba nsi yo oba ggwanga lyo, ate ababeera bakubodde babeera ba kika kyo oba muziro gwo. Kakati enjawulo wakati w'eggwanga n'ensi eno, Buganda nsi erimu amawanga amangi, kyobula nti buli ssaza lirina obukulembeze obw'enjawulo. Edda wano kintu bwe yajja okukwata ensi eno yagisanga n'amasaza amatono, ye tegaali asatu, gagenda gongerwako amalala mu kulwana entalo ez'enjawulo n'entabaalo, ate amalala gajja gatwegattako kyeyagalire. Kati ng'essaza ly'Ekkooki, Kamuswaga oyo okuva e Bunyoro yajja ne yeegatta ku ndagaano eyamugatta ku Buganda ne Kabaka waffe, ekitegeeza nti ali wansi wa buweereza bwa Ssaabasajja era muwulize eri eŋŋoma. Kakati ate era tujja kulaba nti ne bannaffe abalala bajja ne beegatta ku nsi eno kati ng'abalondogganyi. Abalondogganyi beewaffe eri e Bugerere, abo gye bali, n'abalala bangi abasongola abava mu Queen Elizabeth. Obwakabaka bwabwe buggyibwawo Abazungu nga bataddewo awo ekkuumiro ly'ebisolo, baatabaala. Ojja balaba abamu nga bayingira ebika emiziro egimu, kati ng'omuziro gw'ensenene jjajjaabwe Kajongolo w'e Busongola, oyo nno Basongola, jjajjaabwe Kajongolo. Oluvannyuma Kalibalansiisi yali obukulu naye nga Kajongolo yalwanira ekika ekyo ng'ayagala okukikulembera abeere omutaka wa Kasolya. Ebyo nno byonna byongera okukulaga ebyafaayo by'ensi yaffe n'enfaanana yaayo. Ngeze ku nsonga y'enjawulo y'ebika n'omuziro. Omuziro tugutabika n'ekika, kiringa mu kwatula bwe tugamba, oli n'agamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba, so ng'ekintu kyandibadde eriiso ly'omukulu awaddugala we liraba, ng'amakulu gali bwe gati nti omukulu alaba nsobi, ebituufu tabitunuulira, kubanga ebyo bwe butendeke bwaba yakutendeka. Kakati eriiso ly'omukulu awaddugala we liraba, ndabye kino. Ebika omuzungu akita types z'engeri z'Abaganda 5 ezinnyonnyola engeri gye wafuuka Omuganda ne bw'oli. Oli Muganda Ggere, oli Muganda Wawu, oli Muganda Nakabala, oli Muganda ki ow'ennono mu busujju, oli Muganda waawa. Kubanga abantu abo baali bajja mu Buganda baasangawo kabaka n'abataka abamu nga bafuga ensi eno Buganda. Kati mu kusangawo kabaka baamwanjulirwanga, ky'obalaba nti abasajja nga Bamakaayi, Bastanley, Baspiiki bonna baayita mu mitendera. Abasajja baatwalanga myezi okusinkana kabaka. Oli n'amala emyezi 8 nga tatuukangako mu maaso ga kabaka. Abasajja baatuuka wano e Luzira ne bamala myezi na myezi okusinkana kabaka. So awo wonna wonna nteekateeka kutuusa mu maaso ga kabaka. Kati nkutegeeza ki nti mu byonna kabaka bakwanjula eri mu maaso ga kabaka. Kati kabaka ye n'ategeera engeri gy'ojja okufuuka Omuganda nti wajja otya. Nange ndi Muganda najja ntambuza bigere, oli Muganda Geregere, ekyo ekikakyo oli Muganda Kaswa nti oli weebulemeezi wayiga nswa kuzirya kyekyakufuula Omuganda. Oba oli Muganda Nakabala wajjanga mupakasi wali w'e Burundi n'ojja wano n'ofuuka Omuganda. Kati kabaka wamala okuwawulako obuwangwa bwo, olwo ate n'akutuma n'akusindika mu muziro. Ky'olaba nti Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda baamusindika mu muziro, omuziro ne bamusimbira n'omutuba n'afuuka ow'ente. Naye nga bw'omutunulira ennono ye si musajja wa wano, ye musajja munnamawanga. Kyongera okulaga enjawulo ya ekika. So ekika oli Muganda Wawu, oli Muganda Ggere, oli Muganda Nakabala, oli Muganda w'ennono. Ebyo bye biraga n'Abaganda abalala bye biraga ekika kyo, yo type. Kakati tugenze ku miziro. Emiziro bye bajjajjaffe abatandika emiziro gino bye baazira. Emiziro gisobola okubeera ebitonde eby'enjawulo. Kiwuka nti kinyomo, mutima nti byamunda, byenda nti byamunda, ebyenda oba kinyonyi oba kisolo oba kitonde ekirala ekyekibala oba ekyekirime.
ebyo abaganda babiziranga olw'ensonga ne batandikirako okukola nti ab'emikago n'abooluganda n'ab'enju eno muzizenga kino n'akabbiro ne kajjira okwo nti abadde alina engo nga munywanyiwe labe engo bwefuuka akabbiro naye ng'ate ye abadde wakasimba nga gwe muziro gwaziza oba gwazira. Kale byakolebwanga okusobola okutaasa n'okukuuma obutonde bw'ensi ate era n'okwongera okukola emikago associations obubondo twekembe nti omuntu n'ab'emikago bonna baalina ba muziro gumu babeera batambulira mu kimu. Kakati enjawulo y'ensi n'eggwanga n'ejjiraawo nti Buganda nsi egatta obuwangwa obw'enjawulo waliwo bannaffe abasoga we bali wano Baganda, waliwo bannaffe abanalwanda we bali Baganda, waliwo bannaffe bonna ensi eno Buganda yabakuŋŋaanya ne bafuuka omuntu omu. Awo ndowooza muntegedde bulungi. Ensi eno yebagatta naye nga bo bamawanga ga njawulo bawangibwa mu ngeri za njawulo ennono zaabwe za njawulo nnyo ezibafuula Abaganda. Awo ndowooza ntegerekese bulungi. Ntegedde bulungi. Oba toyagala kuwulira bintu byange.